Nekyagulanyi okujjako nga talina matu awulidde. Bonna bakoze kye tutagenda kukkiriza mu byabufuzi tugoba Museveni ate tuleete ejjooga eddala ekyo tetugenda ekirala ffe e Masaka tetulya bisiyaga. Tugenda kulwanagana n'omuntu yenna mulaba ezovulo zaabwe era toddayo jambala bazikola ng'oteekamu pampa munda e Masaka okuva olwaleero tuweze ovulo tewali kye bayita ki tugenda banoonyeza ebyambalo ebyaffe bye twambala. Era ennaku z'omwezi 21 ekitovu wali mujja kubeerayo ne ku byambalo ebyebambala abantu abatalya bisiyaga. Mwetegekera olunaku olwo tetukyanoonya mukulembeze, omukulembeze twamulabye ate tewali ajja tutiisatiisa. E Masaka ekyokukola tukimanyi. 79 olutalo lwayita wano ffe twabakkiriza, 85 ffe twabakkiriza, Kyagulanyi ffe twadde twamukkiriza era ffe tumugyeko obuyinza. Basebo ne banyabo munzikirize ate twebaza omukulembeze waffe. Ensonga ezimbwe tuzogerako ngole akakati kasiri ensonga eno waddiso eno njagala kutegeezako gwe Bannayuganda agenda maaso n'okubanga otugobera ku Next Edition TV nti bwe kibanga ekibiina kya National Resistance Movement ekikulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni okuviira ddala mu 1996 nga kaweefube w'okumenyaamenya opposition gwe bakyaliko, kakati njagala kutegeeza nti ku luno balabise okuba nti bakwasizza maanyi. Okusinziira Katemba ayolekedde mu kuziika oba kulumbe mu bitundu eby'e Masaka, President w'ekibiina kya National Unity Platform, ekimu ku kibiina ekisinga ababaka abangi mu Parliament ekya opposition, ate era nga kye kibiina kakati ekiriidinga okubeera n'amaanyi mu ggwanga Uganda mu bibiina by'opposition, bwe kigenze maaso n'okuba nga kyeyulizaayuliza mu balonzi. Buli omu agamba nti kakati osusse. Bobi Wine ng'ayingira mu bitundu eby'e Masaka bw'abadde atuuka ku lumbe, waliwo abavubuka abadde bateereddwawo nga balina ebipande ebibadde biteereddwako ebigambo w'abakulembeze baffe ekitiibwa tukooye ejjoogo n'ebigambo ebirala. Naye nze kugamba enfunda eziwera nti omulonzi emirundi egisinga waliwo waakoma okutegeera. Omulonzi waliwo entegeera ye weekoma. Kakati n'abako ekintu kyakola n'omanya nti onateekeddwa okuba nga aliko instructions ezigenze maaso n'okuba nga zimuweebwa either omuntu omulala amusinga oba nga alina kyagenze maaso n'okuba nga amuwaayo okusinziira ku kifaananyi ekigenze maaso n'okuba nga kiragibwa. Bwe nabadde ntandika nage nti waliwo oluko olugenda maaso n'okuba nga luzimbibwa okusa mu nsonda ezeesigika. Bobi Wine okuva luyagenda maaso n'okuba nga ayatula era n'akakasa nti Mathias Mpuuga eyali deputy we mu kibiina kino ekya National Unity Platform, ate era yali commissioner mu Parliament, ate yali leader of opposition, nti yagera maaso n'okuba nga yeezibika ekyoja mmiro kya millions 5 bwe yagera maaso n'okuba nga agabana 1.7 billion, era nabwe ekityo n'asabibwa okuba nga alekulira amangu ddala ate yeetondere n'eggwanga, ekintu Mathias Mpuuga kye yagera maaso n'okuba nga awakanya. Era okuva ku olwo bannamasaka bannabyabufuzi ab'enjawulo batandika okwetemamuko ebiwayi, abamu nga bawagira ekya president w'ekibiina kya National Unity Platform, ng'abamu bagenda maaso n'okuba nga bakiwakanya bagamba nti enkwala gye yakuttemuko ensonga zino teyabadde ya kisajja kikulu. Nedda kuno kwabadde kuswaza. Awo nno omuntu banakubuuza nti owaayi bwe kubanga kwabadde kuswaza, kakati gwe lwaki wali okwata ssente ddala ez'omuwi w'omusolo z'omanyidde ddala nti okalya ddakadda lwaki wali ozikwata? Olwaleero Abedi Bwanika n'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga bongeredde ddala okulaga nti ddala kye baliko bakitegeeza si beeteefuteefu kwetondera kibiina kya National Unity Platform, si beeteefuteefu kwetondera Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine, ate si beeteefuteefu kwetondera ggwanga.
bino byonna nga bigenda mu maaso Abedi Bwanika asituse bw'abadde ku lumbe. Honorable Kyagulanyi nyina ebigambo bisatu era nsaba obiwulirize. Mukulu Mufumbira ng'otunuulidde bw'asaba nga tukola politics ono bwe tugamba struggle mulekeraawo okutuvuma n'okuvuma abakulembeze baffe. Mulekeraawo okuvuma gwe bayita Katikkiro. Mufumbira bwewakame yasooka ono njagala ndabe nze seebakangako ku mwana wange. Mufumbira nze seebakangako ku gwe bayita maama wange. Njagala ontunuulire nze ayogera naawe. Njagala ontunuulire Mukulu Kyagulanyi. I have never done that. Abo abaana abatuvuma baana bo. Abo abaana abatuvuma Kyagulanyi baana bo. Ayagala yenna okunzijawo wano osobola okikola. Ekyokubiri Mukulu Kyagulanyi, lekerawo okutta abakulembeze ono Masaya Simpunga mukulembeze nga naawe b'oli omukulembeze. Bino byonna nga bigenda mu maaso ng'omu kubavaako emberebezi zino omukulu amanyiddwa nga Masaya Simpunga nga ye yeekotokedde mutwe nga mpawo kyagenda mu maaso nakubanga ayogera. Amangu ddala bino byonna nga bigenze mu maaso n'okubanga ate biggwa. Abakulu bagenze mu maaso n'okubanga basinkanako ku bannamawulire okubabuuza n'okubannyonnyola ku kiddala ekiviiriddeko embeera eno. Era nabwe gutyo omukulu n'akakasiza ddala nti ensonga weeri ate y'amaanyi. Kakati gwe abadde alowooza nti bakyali mu bino ebya Bobi Wine, nedda, bino si bye baliko. Abedi Bwanika akakasirizza ddala nti pulaani B Yoweri eyawukanira ddala ku y'ekibiina kya National Unity Platform. Zize nkugamba enfunda eziwera nti Bobi Wine yayolekera akasozi Gambalagala bwe yagenda maaso n'okubanga avuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga from nowhere, ataali munnabyabufuzi, ataalabikirako wadde mu ssomero lya byabufuzi, ataalabikirako mu bubondo bw'abasajja ba mafiorism, ataalabikirako wadde mu bubondo bw'abasajja ab'amaanyi mu byobufuzi by'eggwanga Uganda, wabula n'ava from nowhere ne yeesiba ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga ate ensi n'emwagala. Gw'osuubira ki? Abantu bangi nnyo abalina essuubi abaali bagenda nga maaso n'okulya ku gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu politics ow'okuzannyira bannayuganda ku mitwe. Kakati Bobi Wine ajjidde mu kiseera kino ng'abasajja bangi bazze bagenda maaso n'okubanga beerimbika mu nkola eno ate ye Bobi Wine gy'aguddemu gy'agala okubasuuza omugaati. Okusinziira kwa Abedi Bwanika agamba nti Bobi Wine nedda. Era mu bigambo bye nga bwogeze maaso n'okuba Bobi Wine nedda. Nekyagulanyi okujjako nga talina matwa abulidde. Kye tutagenda kukkiriza mu byabufuzi tugoba Museveni ate tuleete ejjooga eddala ekyo tetugenda ekirala ffe e Masaka tetulya bisiyaga. Bw'atyo omwami Abedi Bwanika aga nti e Masaka tebalya bisiyaga ng'akabonero akwongerera ddala okulaga nti ekibiina kya National Unity Platform kyabali ba bisiyaga. Era Abedi Bwanika agambye nti ezo overalls zolaba ab'ekibiina kya National Unity Platform ze bambala mubeeramu coke pampa ze bagenda mu maaso n'okubanga kwegamba beesabise. Abedi Bwanika ajjukira mu Parliament gyali yagendera ku kaadi ya kibiina kya National Unity Platform. Era bebamu kwabo abalabibwako nga batembeeta ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine mu kalulu akaaliwo okwongera ennaku z'omwezi 14 mwezi gwa January omwaka 2021. Kakati wetuukidde olunaku olwairo Abedi Bwanika agamba nedda Masaka tugobayo basiyazi era akakasizza nga bagenda n'okuleeta ekyambalo ekyabwe ng'akabonero akakasa nti bano nno balabise okuba nga balina enteekateeka entongole ey'okwegobera ddala n'okweyawula ku kibiina kya National Unity Platform. Abedi Bwanika amaanyi gayogeza wabula nga tetunatuuka ku ensonga eyinza okuba nga ate oba wasinziira waliwo abanga nti meya naye Abedi Bwanika yani njagala kusooka oba nga kutemeratemeremu ku byafo bya Abedi Bwanika ogende mu maaso n'okuba nga omutegeera gwe Munnayuganda ngoberera.
omukulu ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi zaalirimu omwezi gwali gwa 8 1967 mu disitulikiti ey'e Rwengo era yasomerako mu ssomero erimanyidwa nga Kiwamyu Primary School okusinziira ku research gwengenda mu maaso n'okuba nga nfuna essomero eryali okumpi ne bakadde be. Yasomerako ku Masaka Secondary School O level, n'agendako ku Kigezi High School mu A level, n'agenda ku Makerere University. Mu byobufuzi ono gwe twogerako Abedi Bwanika mu 1996 ono mu kalulu akaawamu yawagira President Yoweri Kaguta Museveni. Oluvannyuma n'akyusa n'awagira Dr. Kanokiza Besigye mu mwaka ogwa 2001. Oluvannyuma yagera maaso n'okubanga naye yeegwanyiza ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga era ne yeesimbawo nga independent mu kalulu aka 2026 akaaliyo akabakulembeze era President Museveni kagera maaso n'okubanga awangula. Oluvannyuma munnayuganda gwagera maaso n'okubanga ongoberera yagenda maaso n'okubanga ate atandikawo ekibiina ekikye ekyali kimanyiddwa nga People's Development Party. Oyo no Abedi Bwanika wabula kyesigambye mu 2006 ono bwe yeesimbawo yafuna 0.95% bwe bululu emitwalo 6,15,874. Olwo nno mu kalulu akaliyo mu mwezi ogwokubiri mu mwaka gwa 2021 ng'ali mu kibiina kya People's Development Party yagenda maaso n'okubanga afuna obululu munnayuganda gwangoberera emitwalo 5,178 bwe bululu yagenda maaso n'okubanga afuna ekiseera ekyo. Abedi Bwanika azze ayolekera mu nsonga oba azze kwegamba nga yettaba mu nsonga ez'ebyobufuzi ez'enjawulo era nga munnayuganda lutuukiddwa olunaku olwaleero abadde kwegamba bwe twandiyise ba political failure ng'enjogera y'ennaku zino ng'ebyobufuzi byamuyinga era abantu bangi nnyo nga baasalawo okumuteekawo nti kakati musajja wattu alina manifesto nnungi naye simanyi abantu lwaki tebamusiima. Jjojjuzi ly'abalamu Ssentamu Kyagulanyi bw'ajja okwesimbawo ku bukulembeze era nabwe gutyo nga politician eyali ku ludda oluvuganya gavumenti yavayoko n'ategeeza n'agamba nti Bobi Wine kino kyeyaliko omulamwa gwali mutuufu ogw'okulabika nga gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni bagivuunika. Yafuna ekirowoozo ky'essimbawo ku bubaka bwa Parliament. Ono gwe twogerako Abedi Bwanika goma na Uganda agera maaso n'okubanga ongoberera ku Next Edition TV. Yafuna ekirowoozo ky'essimbawo era nabwe gutyo ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform bitundu eby'omunyendo gyagera maaso n'okubanga avuganyiriza bw'atyo n'ayingira Parliament ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform. Olunaku lw'olwaleero Abedi Bwanika okuva omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga bwe yagenda maaso n'okubanga anenyezebwa ani amunenya principal w'ekibiina kya National Unity Platform kyamusiikuula emmeeme era nabwe gutu n'atandika okubanga awanda ebigambo ebisongovu ng'abyolekereza pulezidenti we ow'ekibiina kya National Unity Platform. Olunaku lw'olwaleero kirabise nti abakulu bamaze okulangirira ekiddako nti bo si beeteefuteefu era nga bwe nagambye mu programu yaffe yasoose wali mu sekanyo lya Extra the Undercover yagendage nti bano waliwo olukwe olwagala okugoba Bobi Wine mu bitundu eby'e Masaka. Bano bakimanyire ddala nti Masaka kediri nti tundu lya Buganda erimu kweri likyasinza okweraliikiriza President Yoweri Kaguta Museveni. Kakati nabo kisoboka okuba nti basinziira muno ne babaako amakanda ge bagera maaso n'okubanga basimba era singa bafuna following ennamba ebakkiririzaamu kale nno kyandibeera ekyobulabe oba bandibeera kugamba ekyobulabe eri gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Wabula ezimu ku nsonda endala zimaze okutukakasa nti Abedi Bwanika waliwo amawulire agazze nga galaga nti ono yasuubiziddwa ekifo mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Njagala ogere maaso n'okubanga ongoberera ku Next Edition TV. Amawulire ge tugenda maaso n'okubanga tufuna Abedi Bwanika amaanyi gakozesezza ku lumbe ng'akalira mu Bobi Wine Ssentamu Kyagulanyi President w'ekibiina kya National Unity Platform amangu ddala olukuŋŋaana lw'abannamawulire batuuzizza mwagenze maaso n'okakasiza nti ekibiina kya National Unity Platform overall ze bambala za abasiyazi era nti abola abazeesabise babaayo ne pampa yagenda nti bababuzaabuza pampa naye nga basiyazi era okuva n'olunaku olwaliro nti bo baweze ovuleze emmyufu mu Greater Masaka era bagenda kuba batongoza amangu ddala olugoye olwabwe lwe bagenda okuba nga bayisizaamu enteekateeka zaabwe eziddako. Ye naani n'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ng'akabonero akongera ddala okulaga nti oba oliawo
bana abakulu bamaze okukakasiza ddala nti ekyabwe kyengedde bulijjo kye bayagaliza embazi kibuyaga asudde nabo bagenda kutandika enteekateeka zaabwe bwe tuba tumubuuza nti ani president gw'ogenda okuwagira age president mwamulabye edda era amangu tugenda mumulangirira